Kugambye oli mbujja ku mabirizi kuba akugambye ati wuliriza akugambye tekungana 5 zakolwa nga tebakubiddwa tebabagobye ouma mabiri mujjawo obukakafu obugamba nti no abaddipi basaba bwebanga poliisi evudde negamba nti nedda ffe tetubamanyi etteeka liri clear dipi bwebe egamba nti yasaba lwaki tegenda mu kooti etteeka liri clear twasaba naye okusaba kwa etteeka litugamba nti bwe tusaba bo bwe tubategeeza kutegeeza nti twabategeeza naye poliisi naye tumere ebiwandiiko ebyabategeeza bibino lwaki dipi tegenda mu kooti kinyawo okutegeeza okikirayinze bulungi etteeka ligamba kutegeeza terigamba kutegeeza poliisi naye mpulira nnyo okwennyamira mu nze ng'omuntu avaayo n'atyobola institution established nga DP nti ekolera document ku NASA ndooza ebeera insult of the highest order kakati inze kyendi okutegeeza DP yategeeza poliisi era ng'enkuŋŋaanira ezibadde zigenda mu maaso nti bagenda kubeera neki n'olukuŋŋaana lwabwe ejjinja neebawo ennaku z'omwezi empapula zonna baziina kati kakati bwe baba bazirina anti nange wegambira nti DP mu kulaga ogamba nti ne tusaba ne mutumma kitegeeza mutyobodde amateeka kiri kye nakugambye President Museveni oba NRM amaanyi geeteeka mu kugoba enjovu ge maanyi gejja otteeka mu kugoba ki emmese akati kawede kale katusoke tufune obwakabano katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo atwongere okuttaanya ensonga eyo ate tukomewo ne buli omu bwalaba gavumenti ya people's government. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us, from the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Eno ye aye eno ekuleeteddwa Hurafa Islamic Institute endejjero bugumu fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah yali atunyumiza ku kyafaayo kya Nabi Musa alayhi salam ne Khidir alaga nti nasinkana Musa alayhi salam omuddu mu baddu bange gwe nawa ekisa ate ne muwa n'erimu etagambika. Bano Allah tabaraka wa taala yakulembeza ekitendo ekyekisa ku yirimu okutulaga nti omuntu yenna agenda okusomesa yirimu eyo okutugasa ffe baasomesa ateekeddwa okuba nga alina ekisa ekitagambika ku ffe baasomesa yirimu esobola okuba nga etugasa. Salamu alaikum. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Aye eno ekuleeteddwa Hurafa Islamic Institute endejjero bugumu. Bannaye omuntu ng'alabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti ate tetwamalayo sirabaasi nti eyo topiki tetwagisoma omuntu awunya ati ebintu ebyo totawaana twafunye ekikowo n'eddagala Ibn Hamisi Senior Secondary School Matugga Kigogwa aleese enkola ya e-learning nga wana abaana basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia nga bayita ku mukutu ogwa internet. Omwana asoma alabako nga bw'afuna n'okunnyonnyola okulungi. Basomesa secular Islamic theology n'okukwasa Qur'an ku mwoyo kye bayita ta'afiz. Balina buli kyetaagisa omwana okusoma obulungi. Bw'osomera ku Ibn Hamisi Senior Secondary School ofuna omukisa gw'okusomerako mu University za United Arab Emirates e Dubai ku bwereere. Tusangibwa Bomba Road Matugga Kigogwa mauzi 14 zokka okuva e Kampala kuba ku 0702 41 18 65 oba 07
Amawulire mu bufunze gaagano ku Radio Simba. Ziweze essaawa 2 ez'akawungezi kano musibe mutyeyo bannaffe gano gali mbufunze nze Waguma Kisule. Ekereziya enkatolika mu Uganda erangiridde nti Papa Francis tajja kukyala mu Uganda omwaka guno nga bwe kibadde kisuubirwa. Papa ono abadde asuubira okutuuka mu Uganda mu Julayi ayitibwa abakulembeze naddala okusinga ennyo abasumba ku Ssemazinga Africa abeegattira mu kibiina Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar. Ekibiina kya Forum for Democratic Change akikulembera Engineer Patrick Amriato Boy agamba kitongozaawo ekitabo mwe bagenda okuwandiika bonna abali mu gavumenti abagufudde omugano n'okukola ebikolobero ku bantu ba memba mu kibiina kino naddala nga bakola emirimu gyabwe egy'okwagala okutakabanira Uganda eno. Poliisi eriko omulambo gw'ezudde ogw'omukozi wa kampuni ya MTN ng'asuubirwa okuttibwa n'omulambo gwe ne gusuulibwa mita nga 20 okuva mu maka ge Kyebandu Kisalosalo zone. Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba nga gakutuusibwako Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphones. Mukwano otulo twange twabuze natuze mubire kugambye awo wenyini we wandise mukutalagaza na mukwewuba kukuba bufaananyi ngeno we neebaza Mukama Katonda ani yali amanyi omanyi bwe twefunye emitima mingi twamenye ate kye twakoze abogezi bwe buba bungi bwawuze Tomera bakosomere uli wamu wetuyita n'abamu gwe tobola bakwesa munda bekosanye byaddala munange bira byaddala ddala ebyaffe byali byaddala abantu babeerawo kumbe byaddala ddala muna okutwalira eddala okulya ku byokulya bwe bukusookerwa nga sinnatandika mukwano kujjula bwe manya nti olundammalawo eriyo ngaidikosi ate nga ne kuddiza nti kulikakana nasi oluvaawo lwewungulamu eriyo ne kacayi omukwano gondaze nawe wumbula nkuwe kugenjize kwagala ddala teriya kwekala mu kibuga Kampala ebitu munange bira byaddala muna okutwalira eddala abantu babeerawo kumbe byaddala mubeerawo kumbe byaddala
kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu liggya ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako ejaman kino kikulu nnyo ng'era ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza Chenda mumusanvu kasisa satu fedo sima mwenye kubera nga mutuuliza bw'okyatambulira ddala bulungi paka saawa zigenda kubeera 3 ez'ekiro olunaku olwaleero era nga nsuubira nti nonna gy'oli oteekwa okuba nga embeera etambulira ddala barabara nga butuyinza okutugamba mufumba osimboto omwise ngobi ambasada nampalisi mu kyonja ky'ebyemizannyo nga bwakugambye paka saawa 3 amawulire gajja kubeera nga gajja n'ebirango binaba biwedde ku saawa 3 kitundu olwono n'eyimbira byange ab'engajja abaana baatuuse dda owulira nga bakuba vaasi ku vaasi kale no balindirire obe ng'omanya abaana batambula mu bisiikirize by'ennyimba ano n'ogaa nti abaana nga bayiiya so no ffe ne tuba nga tuze mu kyonja ky'ebyemizannyo nga olweteekeseteese okubeera nga ofuna ensonga zino nga bwe zitambulira ddala kale no munnaffe abo baawo badde okyali wala waali badde osembera ddala bulungi nnyo obe ng'omanya nti oteekeddwa okubeera nga ofuna amawulire ag'ebyemizannyo gawo gasobodde okubeera nga gajja leero aliigi za uganda ez'oku ntiiko ebbiri zisobodde okubeera nga zizanyibwa mu bisaawe eby'enjawulo gyegimu gyogenda okubeera nga ofuna mu Star Times Uganda Premier League so nga ate ne mu Star Times Big League emipiira egyo egisobodde okubeera nga gizanyibwa abakubiddwa n'abasobodde okubeera nga bawangula nabo ne baba nga basobodde okubeera nga bawangula kale nno bwetyo ne tuba nga ate tutooledde mu Star Times Uganda Premier League ttiimu y'abamukwatamundu abakuumaddembe abapoliisi babadde bakyaziza ttiimu ya Kampala State Council Authority FC ku Star Times Stadium Erugogo omupiira bwe tugamba okyaza teweekanga ng'olaba poliisi kuba yeesooka bonna bakoze ekisaawe kyekimu naye poliisi ku fixture yebadde ekyazizza omupiira gwe twagambye nti Ali Sabira yagenda okuba nga agulamula guwedde maliri goolo ebaddemu kuwemu olunaku olwaleero era nga basookedde ddala okuba nga bateeba abadde ba ttiimu ya KCC Mustafa Chiza yasookedde ddala okuba nga ateeba mu dakiika ey'okubiri ne tulowooza nti nno ekintu kirabika nti no kikutteyo akusaidi ya KCC naye poliisi mu dakiika y'ekinana Juma Balinnya n'asobola okuba nga afuna equalizer maliri goolo emu ku emu so bwe gutyo ne guba nga gugenze maliri goolo emu ku emu mipiira 20 egy'abannaffe aba Kampala State Council Authority naye ne baba nga obubonero balina 45 yobonera na mbutano nga bwakugambye jjukira nti olunaku olwali bakoze amaliri ag'omukaaga mu season bwe batyo bafaanana ne basobola okuba nga be bali mu kifo ekikulembedde oba be bakyali ku ntikko ya tebo ate nga jjukira nti no ttiimu eno eya poliisi olunaku olwali bakoze amaliri ag'okuna mu season era nga bwe batyo balina obubonero buli 28 mu kifo kya 8 bwe tuyinza okuba nga tugamba ya omupiira omulala gusobodde okubeera nga guzannyibwa ttiimu ya naffe aba Express FC gye bayitanga mukwano gw'abangi ng'eri wansi w'omutendesi gwe bayita George Semogera badde azannya omupiira gwe gwa kusatu okuva lwe yajja ng'omutendesi badde bazanyi ne Maroons gugenze okugwa nga goal emu ya Express goal emu ya Maroons goal emu ya Express goal emu ya Maroons nga basobodde okuba nga akugamba omupiira guno gwe twagambye nti nno Rajab Bakasambe agenda okuba nga agulamulira ddala bulungi nnyo bwe batyo aba ttiimu eno eya Maroons be basookedde okuba nga bateeba Solomon Walusimbi omwana oyo ow'effumbe bwe yasobodde okuba nga ateeba mu dakiika ya 53 ate oluvannyuma Express nefuna penalty tono Oduja asobodde okuba nga ateeba mu dakiika ya 85 bwe batyo ne bakola maliri goolo ebadde emu ku emu so bwati Express n'abanga amaliri ago